Amyuka omuduumizi w'ebikwekweto bya poliisi ate nga ye ssentebe wa SACCO ya poliisi Wilson Omodingi ne Nanchinga Mary balambuludde ku nkola ya SACCO ya poliisi. SSACO operates in accordance with the cooperative principles of autonomy and independence. Era twagala okakasa nti nga abaddukanya poliisi eno waggulu tebayina wadde n'olunaku n'olumu bwe bayingirira mu nzirukanya z'Exodus SACCO wadde n'olunaku olumu. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi e Naggulu nga balaga obutali bumativu obwavudde mu kunoonyereza kw'akakiiko ka palamenti ak'eby'okwerinda bye kazudde okuva mu kwemulugunya kw'abasirikale eri SACCO yaabwe. Exodus SACCO appreciates the committee's findings. However, the report did not adequately address the journey. SACCO ya poliisi ebalirwamu obuwumbi 45 nga bawula obuwumbi obusobamu 28 okusinziira ku Omodingi. SACCO eno yalina obuzibu naye bagenze babugonjoola nga bayita mu kwogerezeganya n'abasirikale. And member autonomy. We appreciate the committee's recommendations and assure stakeholders that appropriate actions have been taken to address each point. Mu bintu ebimu bye tubadde tukola okuva mu 2020 tubadde tutalaga eggwanga lino nga tutuukirira abantu baffe ng'era tubuulira enjiri ey'okusevingira wamu n'okufuna looni eziriko ku interest rate eya wansi. Agamba nti olutuula lwa SACCO ogw'omwaka oguwedde basalawo nti omusirikale asobola okufuna ebitundu 5 ku ssente z'abaaterese ng'ebitundu 5 ebisigalawo bijja kuyamba ku musirikale ng'awummula. That officers should access their savings 50% and also contribute the savings for retirement, but it became a contentious issue. But the AGM reversed it that we needed to engage further the members, and who have been in engagement, and the members are in agreement with it. So agamba nti ebyekwasa nti SACCO terina lukalala lw'abasirikale abaterekayo ssente si bituufu nga kigendeddwa mu kunafuya abasirikale n'okusuula SACCO eno. Exodus SACCO maintains an up-to-date membership register, prioritizing accuracy, reliability to comply with the regulatory requirements outlined in the Cooperative Societies Act. Agamba bawandiikidde omuwandiisi w'ebibiina by'obwegassi n'akakiiko akafuga poliisi nga bye banaasalawo bye bajja okugenda nabyo. Akubiriza abasirikale okubeesiga n'essente zaabwe kuba SACCO ekula buli kadde. Who feels not happy with the resolutions or any decision taken by the AGM? The arbitration, I can quote you section 73 of the Cooperative Act. The arbitration is there. That is where they are supposed to take their issues. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggwire ino ku Bukedde TV.